Bokati TV Nera. Okay, tukwaniriza ku Vocals Live ku Bokati TV wale kwera mpozi ngate otumbula otulaba osubscribinga sharinga likinga video girabe gweyo bulungi nnyo osobola okubeera mpozi ngate onyumirwa kubanga wanowe woka osobola okusportingira rising stars. We don't call them upcomings, we call them rising stars kubanga already babeera bali mu kintu just switch ebebulako obuzi besikulaso ndiri pa na shootinga wagulu kakati go promoter wenali eyo eno echano gweno okubeera mpozi ngate ofuna omuyimbi gwe yetaga okubeera mpozi ngate ajja mu management yo. Nze SULA SSENYONGA ndi ne Nash ku camera, Mariam naye wali okubeera mpozi ngate akikona muko gatta kompozi ne bagize ku gita ono musajja mukulu wa gita atendeka buli kivuga abayimbi mubeereyo nga mubona live bakubuza ne kimu oyimbira nga togimanyi jangu akutendeke jangu akutendeke music jalaga mugenda funa obuzibu omuyimbi nga tomanyi kuba kivuga omuyimbi nga tomanyi kuyimba live mugenda kubeera mpozi nga mufuna obuzibu kyovola we tuleeta waneno babeera basobola okubeera nga bayimba live naawe atamanyi kuyimba live bwogenda wabagiza asooka nakutendeka mu kinda gateni nolyoka ojja waneno okitegedde nolyoka ojja waneno nokube nze nange ndiyanjigiriza okukuba engalo osanga omuyimbi nga tasobola nakukuba ngalo otegedde omuyimbi nga tasobola nakukuba ngalo abakyala okunyirira obulungi n'okulabika obulungi eri abaami bamweffe erina okubeera mpozi ngate olabika bulungi weyisaako ka oil akakabi okuva mu Mina Beauty World amwetaaze mukubire ku noti 7 noti 85 18 24 ngambe noti 7 noti 85 18 24 asobola okubeera mpozi ngate akuwaka oil akakabi aberenga kola makeup gwagenda ku photoshoot gwagenda ku mukolo gw'embaga gwagenda kwanjula buli kimu bwo mukolo gwo gukolebwa lumo okujja gongo gambo limu obuyaye ng'ojja kukola yo omulala nebo bango genda kola ogwo gumu gukka funa omuntu akolako makeup omutuufu beba Mina Beauty World. For YouTube channel management ngoyagala omuntu akuyamba ku bya YouTube kunoonyeza aba subscribers ba views na biki Kuruga Henry yewokubira yekesi mu noti 7 noti 8 18 noti 9 asatu mukaga noti 7 noti 8 18 noti 9 asatu mukaga ajja kubeera mpozi ngate akuyambako bulungi. Tuli n'omuyimbi Jonah Hectar. Jonah Hectar ogamba otya? Bulungi bana SULA. Ogamba otya? Ye tuli. Kiri kitya no. Tuli steady. Omuziki ogusanze otya? Omuziki gukaluba. We wasinga okaluba. Omuziki gusinga kaluba mu promotion. Abana bonna buli gwobuuza gamba promotion buzibu ki? Promotion limu ekintu kimu nti lulyedda music abantu bafanga ku talent. Nga bwensanga SULA nga gwoyinza okuyisa abawulira mu luyimba noganda oluyimba lujja kola. Kubanga lulyedda wabangawo n'ebintu bya talent search. Nzikira nazikola kawo ne mwami Luswata Albert awo batwakolanga talent search awo ku Whispers. Abana ne bajja alingo baza abanga ntono nga okigambo search nga tunonya na nnonye kati nyingi. So buli gotuukako abayina kyetaaga okugiyisaawo so kati bwe buli mu promotion okola product nga nungi n'ofulumya project yo nga nsufu naye ngera yeetaaga okuweerera ng'embwa eyigga sho mugiweerera na kyembwa kuba embwa yo bagiweerera na mwasi sho mwe mugiweerera na kitalenti na waleti wookomye okuweerera weekoma okudduka so kizibu ekiri mu promotion. Jonah Hectar okola mulimu ki? Nze ndi musajja mulimuzibu nenga nali musajja mukwata nnoni before covid so covid bwatuuka kati enviri nezigenda ziraluka katugenda nga tosobola kuddayo na nviri abalenzi nyinza obawe ekyokukola so nenga gwe mulimu gwe wasomerera era ngendayo munnaye neofunayo oluusi music nti genda oyigirize mu didi ngeri karakita y'ennoni eba ekyakulimu oluusi noyisaayo okunoba so kati sente z'ennoni zojjayo noteeka eno munoweerera omuziki nemperera omuziki Vocals Live fe tutandika na muziki tumaliriza na muziki tutandikira kayimba ki? Akayimbe kisena kakutte Jonah Hectar kalinako kati bakaita nkwagala kalinga kemuwereddeko okwo mukasindikako paka. Ladies and gentlemen, katufuna kayimba okuva wa Jonah Hectar bakayise nkwagala oba Mariam gwe baagala ero kitegeeza ndaila ekunkuba umutima kwange kofuga
obulamu bwange bubo abalala bakobete bakwefasa ndayira yekwokuba mu mutima gwange gofuga obulamu bwange bubo abalala bakobete bakwefasa kino kyalinga kiro sakisuubira oba kinasoboka mazimu omuntu alingako kubanga wange kino kyamagero ntolobye nerafunze bannange nga nzunze bantulugunyisa nnyo ate kinuma nga babi nnyo mukama ekirungi anzisemu sikyatuma omuntu nfunyomu omusiko piremu kakasa teryamufaanana kwerabaka eno amukwataka kuba ennyondo ono yasomoka lweroba amukwatako twesoba semakokero enzoba musasire sikyetegeera ndayirayekokuba umutima gwange gofuga obulamu bwange bubo abalala bakobete bakwefasa munange yekunkuba umutima gwange gofuga obulamu bwange bubo abalala bakobete bakwefasa mukwano sembera wendi fune mwakasa mukwano sembera wendi fune mwakasa umutima gwange kugwa kukono gwomanyi okusa kulabanga kimuli kyaloza kuba omunyakalosa kati kwatako bwoba olumwambulirako wenkunyisa ebyo biveko ate webakwana nyumizako ndeka nyweze kambi n'okukuma kanfune mundu zekwagasa kiri kimubambi bekiba kitoke kufune mwendu nakusima misana luliluli siri kwegana nga balibali byebakoleyo biribiri sesibyagala bibibibi banasulu kyayagala kwongere umutima gwange gufuga obulamu bwange bubo abalala bakomete bakwefasa munange yekwokuba umutima gwange gufuga obulamu bwange bubo abalala bakomete bakwefasa naye lavu serabo nfudde mawungu bimubanga nenyampungu olumufula mukungu nemanga bazungu ulira kino matambula ngoberere bwebusiba mpita mperekere leka ngulengoyo tulobere ebyamu bimpe nkukulire balinze tokota babukire batusabira sala tukwebere leka nkuwane bajugumire nempale kuluno serebe mazima yekwokuba umutima gwange gofuga obulamu bwange bubo abalala bakomete bakwefasa Mariamu yekwofuga barasula sikuwamba muganda wange jambo kyo kito kiwulira akayimba kalungi nnyo nkwagala yamani kinuma nti muyimba ennyimba za laavu naye nga temunadde n'ettondo lya laavu mu mutima mukayabukaya baala babannammwe laavu abasinga ati nga nze nagikyusa laavu ebadde nnyo ku mutima nenkitula nti kati ku mutima eweddeko yange eri ku kibumba kataago ku kalulu abaana bakuyuzayuza omutima baguyuza bakuba left right center so ngamba laavu agijje ku mutima yange nagiteeka ku kibumba wakamenyeka omutima emirundi emeka emirundi gyenzijukirako nanyiga ku calculator nendeetera mathematical error nga nyize emirundi giggwayo nga sigimanyi muwendo kiki oyiwayo nnyo omubiri njagala nnyo bwenjagala nkakasa bwenjagala nkakasa oyiwayo nnyo omubiri nenzigwako enkuta ku mavivi kwegamba nwana okulaba nga nkakasa so bwe bakumenya wholesale bamenya omutima ne bamenyeramu n'amawuggwe kuganga n'okusasi kyasa so bwe buzibu bwenafuna era bwenafunye manya bwenafunye bayinza oba abangi bwebafunye bano abantu obagamba kyekirungi ky'abasiraamu nti aleeta munne nga waliwo munne wa munne naye mu kisiibo muno okukyuka kati Jonah otandika ddi okuyimba nsuubira okuba ndina okutandika mu lubuto lwa maama ne taata oba maama munduza mu ntumbwe za taata ne mu lubuto lwa maama kuba maama wange ne taata beerabira mu Lubili Bamunanika maama yali Muzinyi ne taata Mugoma omulembe gwa Muteesa ono wano kwanza ndi mwana w'ebbaamu mu Lubili so baali bazinyi taata mukulaba maama nga azina akamaka yamu kubasika ajjukira kuba saaliwo so
akati awe batukiriza olugero lw'Abaganda mwe abakondere bakwanya mikka bali bakwanya kama bekwanya ngoma kigambo kwanya kivumu nkwe okay anti kati abakondere yetagamba kigambo mukondere yonafuwa omulere yafuwa omulere okitegeera kati yetajjagamba nti ajjaga nti nkwagala afuwa bufuyi kati gebakafuuyidde n'agamba mutegedde kyagamba so kati music nava naye munda kati wenza alikuwa mu primary nze nali muyimbi ku ssomero nga nze nsinga oyimba ssomero ki nasomera masomero buzibwe nina bwenga menya agamu gayenzo nyiga nasoma primary masomero 15 nga lwaki ozunga nnyo bwotyo mwami bumali kuba taata ne maama ebyatuuka wera saabimanya kati nga amasomero teganwanira oba wakagenda kulino liine likulaba nti akana kayimba ne bakuyita oba wakagenda bayita maama nti eno tugenda mu obuji waberere ekikopa ajja kifuna konteina mu monde guji ne basuubiza ensi neggulu baba bakutwalayo ne bigaana ate omulala ne asuubiza uniform tugimuwadde nagero maliza nga mfunye kamunguze nagwako neddalu lwa kutambula mu masomero nga nzunga buzonzi so nayimba mu manji wayimba mu manji nayo tandika music ono mutandika mu senior 6 ku St. Kaloli Lwanga diriwa SS emulajje ku kigo ky'Abakatuliki nga ndi muyimbi nyimba zimutakatifu Maria nino Katonda Katonda ali bawera bakola obulungi so kompeyo Katonda ali bawera bakola obulungi tuye Katonda ali bawera bakola obulungi katunywere tufube laba Yerusalemu ekibu andi Yerusalemu je tulire lero lwa amatabi tuva wanse kunako olutu so imbangezo zetwayimbanga zawe tola cholina mukama kuomukisa kati njagala nyimba yanguwa nnyo mukabokana atenga nze nkatwalayo mu sakristia bano mumwatolangamu badenda chogera nayo chinso mwatolangamu sente za talumu yalwana mukulu emboko nezivuga tuganti mnaye mukama rugamba ate bangamba aba brother bakuba abafather bakuba kiboko tola cholina ze samanya makulu nali manyo utola ne muche bataddemu kati nze natola muche nina kwanze nayo ne chibbo ne ntola muche nina mu bulamu kiki wejjusa tenejjusa mu bulamu bwange kiri ekintu eki nayingira music nga sose kwebuuza nga manyi nti byanguwa so singa nebuuza nandyetegese so setegeka naye mu kuyingira ekyamazima nina lwentuse n'empuyango ayagala okutendewalirwa nte lwaki olwa challenges zensanze so kati point eri nti saamanya biki bibaamu so nayingira buki buyingizi ate taata yali aŋŋaanye bwe nzijukirako kukwe yali abimanyi mbu bayimbiranga mwenge mu Lubili mwenge n'amanyama miwumbo gy'amatooke nagaffe twayimba tebaba wakuttaka edda Sabasajja yasimbanga n'abawa ettaka yaliyo naye bali bajjeeko kaŋŋambe nti bali batuwa ffe nga tuvuga gogolo ku kibanja nga tulina kinene kati atani yabajjako poloti mani tetujja kgenda yeeyo nyiza obutamalaako tukyali ku Vocals Live tuline mwana mulenzi Jonah Hector akayimba ke mukawulidde ako nkwagala tubeera no ne ba Rising Stars waneeno bakuba omuziki bulungi nnyo kati promoter ali eyo enamba eyitawo ku screen onkubira bakuzi no ngamba mwana oyo mwagadde nze nga mukutuusaako okitegedde Jonah omuziki oguvuddemu kati ogwa chaachi oyingidde ogwensi ogamba ogwevuma lwaki waguyingira ate owulira okyagwagala kubanga ofunyemu kate oluyimba esebo geno ova ku stage nga nawe olinga star wembadde nzijaawo birungi ki byofunye mu muziki kati bwe wagagutwalira kisooka sikya spendinga nnyo ku bitonde ebimu manya nali spendinga nnyo natereera nanti kiva bakumenya omutima wagwe wayiwangawo ddoboozi ng'abaana baagala lupiiya kubanga n'ennyimba nasooka ne mmanya nti bw'oba olina kyolina kikutaasa okuyita awamu zinagolaba nga bwenyimba esalambo eri akola nga nanyiza obutafa natandika n'ezo yeggonkuba n'akalako gy'owulira bannanga onyirira kati abamu nga yeesanga ku stage kati mmanya tageti yange nti sizze kuyimba kufuna ssente kyokka nzija n'ensembera wali n'empaana waana genda owunzikanga akapapula ke bakufuuyako 10 wakati mulimu akapapula k'essimu kali kasimu nero malizanga ekirungi anfunyemu abantu emikwano egy'amaanyi ntuuseko mu bifo eby'amaanyi ntuuseko ku bantu nga mmwe ab'amaanyi kuba abantu abamubenza okuba bawulira ssula nga tebamanyi nti muntu w'amaanyi naye ntambudde production wise challenges sizo okufuna mu production ba producer baani
bibeerayo challenge nze gye nnina ng'omusajja kwaffe tuba 19 naye challenge gye tulina abasajja baluyisayo music kola oluyimba n'akusaba ssente mangu akulaga nti wiiki emu bbiri baluwedde naye olw'okuba nti oba okyali so buli omulala bwajja omunene nga lukola oba ogenda kukola ku lw'enkyandoza nwajja omunene luguzwa nga luli myezi 3 ena so nga olukola olina target naawe ndi alambala enziruka ewa SULA alunkubire wiiki eno ne gulumeza nga luluddeyo then ekirala tebatuwabudde sometimes oyinza okuba ovoicinga nolira nga waliwo line gy'olidde etatuuse nga neomugaji nti kimala kirungi olwokuba nti takuwabudde nti odde musongo mulaso n'omugabi nabiddemu n'abiddamu nayimbe ne line mu naddeeka n'akumune mu luko yonna kikomya ne babafulumya muve mu gundi atuuse kusijja kwogera bakikola lumu bakikolako ng'oli ku studio yawa ngena mutira emirimu gy'abato abakyagenda bati nange katakyabinkola ngezzeemuko katono nange ngezzeemuko okay twagala tugende mu kayimba akaloma yiwano ku Vocals Live luba lukoba ku lukoba kivula tulina ebivuga bitono nnyo tulina ekivuga ekya gita bagize ne tubeera n'ekivuga ekyange ekyengalo yazinjigirizo zikuba ekirungo ekirala kibeera abayimbi bayike twatuyimba ko olumu mugambo goyimbira mu kiiki uli ayo mamanyi bakisuja ga Solex kati bweyogedde ku ki Anyway, Vocals Live ko tukyali ennyo katugende mu kayimba ate mpozi akalala ka Jonah Hector kayimba ki? Kayimba bakayita Wesigenze ntambulira omwo. Wesigenze kayimba ka mukwano. Anyway, let's go for a musical break to vow. Emanyombuza usowa kwagala naye wate bakambye ni mwenzi tobita bifo Emanyombuza usowa kwagala naye kati njagala omabafe mafe omukwano sembera nkulere tula wano omukwano sembera nkulere tula wano Momutima kumpe umbirire togufula bulere Bokete bingi anga wende omufere Mbumulafu wakuba pali Nebakamba nina nendali Katiravu nunze kamwe eringa kamulali Zene mala nkuchawa banzite walai Tonde kabaseke numalo genda hanze wabike Kwatake misuwa jitulike Obusimu bwange butuke Chemanyombuza busowa kwagala naye Wate bakambye Ndi mwenzi tobita bifu Chemanyombuza busowa kwagala naye Kati njagala Omabafe mafe Usiseme tisikutaki baby Upendo nina kopeke munange Wakutamani wakuwate Baby zewendi wa river Toba nakuja I'll love you forever You're my one and only Never leave me baby to be lonely Nze jamu kamoli Ompenko komponesi kaloli Bawalala batita njoke kwanga Mpati nze mpanga Wanote wali ameka Amulafu nze kawaka Chemanyombuza busowa kwagala naye Wate bakambye Ndi mwenzi tobita bifu Kubatombuza busowa kwagala naye Kati njagala Owabafe bafe Kati sambere note mampuliranga nkukubakama Oli mafuta munze otoli apepi makwama Nze netaba kukwatako wallahi ntama Pepe pyolitoke balya balala kama Nze katika nkunyige mchibalume bamakale Mba pepi tusale bakale bule baunire Yakiranga njuba My God, are you better than me? Zakati kakasisa Nayakala malaika Wow. Yes man. Hey.
Ani kuwandikira? Jonah yawandikira Hector. Jonah yawandikira Hector. Kubanga bana SULA nze sisuubira nti woba ofiiriddwa osobola oyita nti ani yakkaabidde kwegamba obulumi buba bubwo. You get me? Era nze sijja kulimba bwe mba naawandiika sooka kufiiringa ekyo era nenkiwandiika era nga so simanyi nti beri omuntu asowandiika ekintu kyemba ndowooza era nze newandiikira nga maze okufiiringa ekintu ekyo kitegeeza yenna ndaba nga omwana wa buwala aba ku peesa tuufu. Bw'omala okuwandiika oluyimba lwo n'omanya nti kati luteredde bulungi nnyo ofuna otya feero nti kati n'oluyimba producer yajja oddukola gundi wa gundi? So kati music muno ekyamazima okujjako ng'omuntu alimba wabula bw'obanga oyimba era obaako n'abayimbi bojja owuliriza oba bw'oyagala nga naawe omuntu kuba olutukanga olulwo lukutamye naye nga mu budde bwo bweddeme ng'omuntu ayimba anywa music ate ofuna kuzaabalala kati waba omuntu gw'olya nga taaki gye baamukubira producer owulira nti asolotula mulungi mu lulwo so nga maze oyimba ntwala obudde nenga nga mpulizako ku nnyimba naye mmala kuwandiika lwange sisuuliriza lw'oli n'empandiika bula bwe mmala owandiika tandika okuwulira rhythm gye nayimbiddemu nti ani agirina eringa eno then ndyoka mpera ntono producer asobola okukuba obulungi ekyo then oluusi mpaako ne ku bantu nenkwera wana SULA nti nenteka ku simu nendikodinga ka audio note nemutera ku WhatsApp nti wuliramu sometimes ne mu bigambo oluusi okutereezaamu nga mmaze naga nti kino ekigambo singa okiyimba booti kikola kubanga nze mmanyi nti omuntu yekka okkiriza okuwabula ekitegeeza bagamba bayimbi kasita yewandiikira endongo yebeera yiye toyogera kigambo kyonna nayenamu ekigambo kyennakwata nti let people advise you but not let them to decide for you. So nzikiriza ne bampabula nato okusalawo nenkwesigaliza tuyinza okuŋŋamba nti kijjemu nze nga maze okukkiriza nti anti kati kwe obutawabulwa kigeza endongo eyiye ebeera yiyo nange waliwo lwenzikiriza ne lwezikola wali akugamba nti yimba nga kiri nga tuwulidde waliwo yakiyimba ye nga awulya kyekigendawo naye nga ate gwe olaba ogenda kugira mu copy and paste. Muyimbi ki gwe weegomba? Omuyimbi neegomba bangi wabula muyimbi anyimbira obulungi era yowe waka waffe kubanga ekyamazima kibi okubuukira abalala nga nina omuntu gwenkuze mpulira bwe nakulanda aba ne mwegomba paka we namutuukako ne mugamba muzeeyo kikola otya era nannyamba nnyo paka David Lutalo ayimba si muyimbi naye asingawo kubayimbi kuba omuyimbi nze nganze bwe nsuubira kati simanyi dda nkyabuliddwa bwe muteeka ye si muyimbi ayambyeko ku baana beeka oba yendongo yagisuna yekka nze nganza nyambye abalala simanyi asinze kuyamba muki? David anyambye nnyo mu connections one kuba mu ntandikwa nali sinamutuukako nensooka munyumira nenyimba nga ebintu byange kati mukumpulira nemutuukako kaawo then kati nabeera nga nyambye nnyo ku bantu olusi lwenkola oluyimba manyi omubuuza kigambo kino olaba otya kigambo then muswahili olumu nabeera nga kigambo kino tekiri bwe kityo naye anyamba kafulu mu luswahili David takyalufuuwa kuba kuko omuntu awo ekidirira omwana muswahili kati goberera nnyo kati bitagivaako muzeeyi nterako ku WhatsApp tokyafuuwa luswahili oluko omuntu awo oba olufuuweeta. Jonah Hector from now yerabawa Jonah Hector baba covid takomyewo kubanga ye musajja nayo yatukuba knockout nga fenna tubaze betubala sobira okuba nti omwaka bwe tunagonzikira guno Jonah Hector erinnya lijja kuba lyeyongeddeko abantu nga ebitundu 10 ku buli 10 ku balimanyi saagala kwerabira eri naye neera abantu waliwo step gyensuubira kuba nakati eri erinnya nga weyoga Jonah Hector sipya mu matu g'omuntu omu kuba nakati era lyeyongeddeko bendaba wano bembadde sikola ki so kitegeeza nganze ekirooto nkiraba nti mu mwaka guno gumu suubira ebitundu 10 n'okwongera okuba nti erinnya music mu promotion atawaanya nnyo wa wasinga okutawaanyiza mu ba presenter mu ba DJ mu baani? nze ba DJ sibalina munnyo buzibu ne mu bivulo kubanga abasinga nze nga nagenda ku kivulo sitwala mu 20 nze mu mpeemu soka kunoonya ani yategese baani abali mu preparation zonna nenkuweereza waaka wange ku simu noŋŋamba jangu ngenda okujjanga wadde nkyato erinnya terina bali amaanyi naye nga waaka omulya nti nsolo yimba so nze challenge njiyina mummwe ffe ba presenter
ate twakola tutya sigwe manya mu banno kola kayimba nagamo manyi kola boti ne boti kulimba rutandike nokola boti ne boti mazima atona mugula ate bageza kubira nako teekako kati teeka njogere teekako teeka tenda musamu katanyeze sati jona kwesayo nokoli kunulya koni ayiyeyo nokubira na maboko kyalo bonna n'abafa bane notwala dio kumalaro jajjo mpulira wagenda sinatuukane nadamu olweggulo mukakosi jona yiwayo no yiwayo kumba alwana go kakasenti yakoze eki kale enjalo damuwulira ekyamazimanga obusente obukoze ennaku ebbiri okuŋŋanyiriza emyaka ebiri ne bukuba ennaku bbiri ye challenge kana nze mbangamba asolo kwatibwa ekisa nakama kayimbo bakanyumyemo kale nkubira nti isamu katunda era kasoda kwanga eno crate yomba namazo jigule esooka n'ogiri nnyako kwegamba bwe bizibu etulina kozi n'ekirala awo nti bw'olaba SULA ng'alina show ye oba tolabye radio ogolomaliriza gumanyi nti no wadde rusa kugamba kyonna kiwedde ogono tuuka nga show ya SULA yokka yeekuba sometimes eriwo olunaku muki wiki ate nga yakugamba nti lugenda kubanga lukuba mu show zonna ogolomaliza nga wawadde omuntu omwe abala ateri akumanyi nako nga newo ifune namba ya president bulaganzi sikutegeera olimba sirulabamu nanti wabeerayo babayita ba PD ba PD mubalaba bo kati ye challenge zenza nkulaga ba PD tebatuukikako era babanga state house kubanga teri namba ya PD gye basoma ku radio era yichenje tulina sitemuzisoma kati najijjawa olane ya present ana yete mujisoma oyino otambulira emitwalo 5 nonye namba jogeno SULA okay twagala ku winding up oyina yakayimba kala ko sobola tuongerayo kayimba ki kayimba paka itonyirira onyirira okay let's go for a musical break ladies and gentlemen tukubiriza okwira mpozi ngate likinga channel ya face subscribinga sharing waka wafe nasha ali ku camera ne Mariam ate mpozi bagize yali wano kubira nga ateka mwe kirungo ka gita wendi nyo kubira nga ateka mwe ngalo nti kuba bazinjigiriza omuyimbi Jonah HECTER tova tukomao wallahi bakuyanda bika zena balala wabantamya tirabiko SULA mukulu kuweti tufu bakubyandulu mariyo bakuyanda bika zena balala wabantamya tirabiko SULA mukulu kuweti tufu bakubyandulu sikulimano byakufanana yambula amazima chonka kasa yabawala balala babyokamala kuba bakubyanda bika mu Afrika badeto narabika kulabanga waditana yatika munyenyange nga wayeruka akufanana yani bebyori wa payinga fini lafu yezunza nga tsunami kajayika mata baby kwekyani walayo bakubyanda bika zena balala wabatamya tirabiko SULA mukulu kuweti tufu bakubyandulu sikulimbo bakuyanda bika zena balala wabatamya tirabiko SULA mukulu kuweti tufu bakubyandulu oli wanja ulonjo baby wange kimanye njagala tubewa mukuli lunaku tonja siri kulabya naku abakulokera bafume bakote kumira kunza balala bagore inyumirwa olyawo nenda bakupataka onemboko abalala nabakoye mumbeko nikubisike siri apoiro kinafunye kwemaze mwenyamo leire oba bafa bafe walayo bakuyandalika zena balala wabantamya tirabiko SULA mukulu kuweti tufu bakubyandulu sikulimbo bakubyandalika zena balala wabantamya tirabiko SULA mukulu kuweti tufu bakubyandulu telafu yosiri mesude katedalu otori naruka sichema kamuturongo kumuka kati tumvamu nawe SULA ulira kanu kati tumvamu nawe nocha wanze bandawe singofa chidem kati tumvamu nawe nocha wanze bandawe tusiba mutima bamikulawo kiriza tulokumpi mundawo bono fatonde kanze kawano batuzike muntana fembyo mukuba
Utoli pami ndaruka sitekera era masiri na chengasa. Yaman. Daladalanga. Nawe ndio muyimbira ebigambo ebyo. Tabuka kikomera kula. Kumbe ali kisiyaye. Ole ekivuga kyoyikiriza. Ekivuga kyenjikiriza. Kiri mubiri ebyafaate by'abataata. Engoma. Ezo nzi sina kuziyikiriza nzitula ne ku nfeete. Engoma. Enfeeto gimanyi. Engoma enganda. Enfeeto gimanyi. Dahe wajje wojera bidde ne kisuulo mbuze nti omutujju. Engoma nzitula ku nfeete nadala zino namunjoloba. Nkuba nenzituuza nankasa back simba mugogola. Ndimuzibu. Naye era nazo zirinamu ebika byabwe waliwo empuunyi waliwo enesimanye kwa bikyaze n'engalabi. Nsinga kubaka namunjoloba. Ako. Kosinga okubaka n'akatono. N'obabona twa obo nkasala n'enjawula n'okwawula. Nadala ndi mu mpale nga zibulungi njawula. Campaign za UMA Uganda Musicians Association zatandise. Ani president wo? Kubajja goyagala abeere president wo. Mukano gwange akyali mu saha. Mwali. Ne Sindi. Mwebali. Sindi anti yabaddeko naye ate era yagala ekisanja kirala. Nenze nganze sigena kwogera kwani asinga nani bwe nandi wadde era sigena kutunulira qualities wabula nze ngenda tunulira democracy bwabanga Sindi abaddeko okwo tulabe ne kusaha. That is the point. Kiregeza mpa saha nenga sigoberedde agenda kukola ki sigobedde nti Sindi yakoze eki teyabadde munafu nono simanyi wabula kwegamba tulabeko n'omulala kiregeza waba akoze bubi tugende nti Sindi komawo oba nti omulala ajje nze nganze ye opinion yange goloba olaba omukulembeze wa UMA yandibadde n'ebisanja bimeka ebisanja ekyamazima lwakuba simanyi babateekawo naye omuntu yenna yeetaaga ebisanja bibiri naye ke kitaliiwo kati ono tuba tumulabyeko beesettingire kuguliwa kubanga omugusooka kale oyinza okuba olina bye badde raising oba badde osettinga nga biba bikyabulako kwegamba niweetaaga kuba naffe mu byalo wopangisa ennimiro bakuwa season B gwenga rising stars ebibiina bino ebigatta abayimbi bina kye bikuyamba. Ebibiina ebyo biyamba baliyo era nga olaba mu COVID biyamba baliyo sizo ninasooka kwesitula bino oli registered n'abantu babagamba kati omuyimbi atali registered naffe tatulina tumusanga kumuyamba bla bla kati ne boli registeringa tulinta bwejjo okutema erido lyetema kyekyennaku era olwetaaza okwantirinnya mu eriri weesanga teririyo so tekina makulu ku registeringa nga tonna registeringa ku banna Uganda for copyright reasons enyimba zo ziri registered ne UPRS not yet naye nga ensonga ezo era mukama wange abadde manager wange zabadde agoba Luswata Albert contract yaweddeko subira nti anazaayo management bali tubanna bitandikako naye nga sofa management enkwasigenzawo katono ya kiseera nga bwenze kati yo ate ekirungi eriwo nga eri mugongo wange wenfunira ng'egamba tugende kuga yo weri ya kiseera so sinaba kubanga numba copyright kubanga nteka nyimba. Okay, nga tumaliriza. Twagala okumanya social media handles zo ziri mu manya ki oje ziri bato nazitandikako. Jonah HECTER buli kyoteekayo. Jonah HECTER. Facebook. Buli wamu Jonah HECTER. YouTube. Jonah HECTER. Ni walide kasende ka YouTube. Bangamba kawooma. Kabawoomera era bakugamba kabawoomera. Gwe na kafuna. Ona views 10 oteekayo maama otaata osenga family wekatulibana. Ogonona ne oyita ku kyalo kyonna zika ne Uganda muri bazune kale bajja kusubscribe basali wano ku Boka TV era genda kayo ezeko sharing links wetu zuwereza bagendeyo ko subscribing kwegamba tuwezewezeeko kubanga ekyamazima oyita no gwinoga Sharon Bakungu ate nako ne wojidinga nagwe kenyino nali manyi bwenjira balaba nganze kenyini yewera no kulumu najisiba ko nyiga bwenkona anti obeera olabira mu kya mu account yo singa obeera olabira mu account ndala kisoboka okugira oyina kulabira mu account sindala ne kale walabiranga muzizo nalabo mwego kwako nendeka ku bank abasebo ne banyabo tulina abagoberezi baffe abalungi ku Boka TV tubasaba mugende mu subscribingeko ne wa Jonah HECTER Sharon Bakungu tulina Imenansi Habibu Nsereko timu yonna Anita Shirat Love Shirat mwenna tubakubiriza mugende mu subscribingeko ne wo mwana ono kande mu bwekoleza kande ndala 10 teina kyevaako kakati wano ku Boka TV kye tukola mwe ba promoter abali eyo abaana babano tubabalaze temugamba mbu ate kati ata abaana banendongo
bagina endongo nkulu bo bakyali bato kati betaaga omuntu ajja ng'ategeera kyazokkola mu business. Abakyala mwana wuno naye nga yeetaaga teekamu ssente si mutwala mu bufumbo si bwe kiri nsokaza kukwala nakuteeka mu ddya nakuteeka mu ddya nagamba endongo giveeko bw'ajjanga alina ssente zokka nkyaniriza bw'ajjanga byonna ebisanyizo nga 4-wheel drive so okujjanga 4-wheel drive nga ssente alina nga n'omuntu alina n'akutwala mu ddya nga awugenda kale siibula kale abafans ba Jonah Hector abafans ba Bokai TV fenna abaddi baako n'ababeera eri gyotera okuba kusimba bakola omulimu. By the way nkwebazaako banasula gwenga muntu sekinnoomu onkoledde nkubira kubirayo okola olumu ne oba waliwo we bakutuuka ne bagamba nti lekeraawo naye kale wiikendi ngenda kwogera okubaako ne mugana ekadiima ng'omuntu tebukozza mwagala nnyo ankubira ekintu bakama bange ku EBS sebo ku EBS mbeerayo n'obulimu obutonotono lwakuba nabeera tebagira so bajja kugira luswata simanyi lwaki tagira luswata tagira luswata gira tuli muswawumu swatawumulamu wabannaffe paka swawumu lwegwako lyokoddeyo ekimpoomera otherwise bakama bange ababulemeeza SS nja kutwalayo ssebo tulina emirimu gye twagala otukwasaganyize be bali wamu ku management akatootota akansindikamu wakati ndi mu masomero eyo somero liyimirirawo eryabulemeeza SS n'abagezi bonna so abaana bewaffe Luweero bawagizi ba mukama wange n'abaana bonna ab'ekitundu kowe natandika omumenya nyinza n'okusiba essaati mu kiwato nimmenyanga bangi tweyanzege tuli ku Vocals Live Boka TV Nasha ali kujita kuteeka mu kirungo Bagze ali ku Nasha mbadde muwadde ekitiibwa baddaaka eto tasobola nakwata muwadde n'engalo tasobola zikuba Bagze ali kujita nagamba akola vocal training atendeka ebivuga byonna nagamba ntendeka kukuba n'engalo nze akataleke kabana sula Nasha ayinza okuntema mpandiika owandika n'ennyimba bw'owulira gabe namba bw'owulira nga kyennyimbi owulira nti gwe kiyinza okuba kyagaana nga ate naawe kyajja ne woba gy'oli kubanga eri abaliyo nga kale baasamba naye nga peeni tenoga etandise okukendeera wina aweddemu 28 memory egira ne so 0756 25 5925 0756 25 5925 oba 0707 21 60 68 njiddemu nayo tweyanze Nasha ali ku kamera Mariam ku kamera ate nze SULA SSENYONGA okubeera mpozi nga ate nkutuusaako ba Rising Stars olunaku nga luno olwaleero mbaagaliza okubeera obulungi mubeere bulungi mweraba Bokat TV Nera